teyabeera assigned oba teyayita through all the proper trainings oba channels okufuuka generals mwali mulowooza tulimba. Njagala uliza akatambi kano Museveni kennyini nga yeyogera ebigambo bino mu lwatu ndi wa LDU. Wulira. You remember when they were saying I had created a secret army? They were writing about it. Museveni has created a secret army. But I could see the danger. So that's how when I was finished A level, so I told him, you get your friends from A level, go to Kassing and train as LDUs. That's how they started. As what? As what? Local defense unit. As what? LDU. Kati muvanga ku information efuluma. Mainstream media tesobola jibawa. Nzamutegedde nti omwana wa LDU tayitanga ko mulanks zonna kankabaddiremu. You remember when they were saying I had created a secret army? They were writing about it. Museveni has created a secret army. But I could see the danger. So that's how when I was finished A level, so I told him, you get your friends from A level, go to Kassing and train as LDUs. That's how they started. Because I wanted them to pick interest. So oli neyamusomeso wa LDU kati general. Kati nina ekifana kyenjagala mulabe mu video gyengendo bateera. Njagala mutunuulire abakulu ababadde mu katambi ako omubiri gwabwe kye gwogera engeri gye beeyisizaamu nga Diddy gy'ayogera. Gwe kennyini ofune ekifaananyi ansa yakyo ng'okyewuliriddeko okuva mu ki? Okuva mu katambi kano we tulagaawo. Njagala owulira akatambi kano kennyini. Njagala olaba akatambi kano naye njagala kyetuta body language ne facial expression y'abantu abadde mu conference mu high command eyo nga Muhoozi ayogera. Njagala munkwatemu n'ekigambo kyeyogedde nti agenda kulwanyisa urban criminality, agenda kulwanyisa urban criminals. Naye ekyo nakyo ngera kibannyonnyola mu kitegeere. Kati njagala tunde facial expression y'abantu bonna abadde mu high command ng'ayogera ebigambo bino owulira bulungi nnyo. Your Excellency and members, we're also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Otunulidde facial expression njabaza nyirakala ku lwokusatu nenjagala musooka mutunule ababaddemu engeri gye badde batunula. Your Excellency and members, we're also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Kati kyobamanya buli eyabadde ku rank eyabadde awo ekitono nnyo ndowooza alina degree. Wabula abawa orders essaawa zino teyayita mu structure zaayo PDF yakuba kadinisa naye gwe bagenda okuggyako adith oba command. Can it happen? Can they bear in their minds Muhoozi to instruct them, a senior 6 dropout or a senior 6 student, a local defense or what orders akulira abasajja? Can it happen? Museveni alowooza buli kintu kyangu nnyo kubanga asobola obbayita. A qualified, well-trained general Okano
awuliriza omwana wa LDU nga yakoma mu senior 6 ye nga ayise bamucommissioninze ku buli mutendera gwonna ogw'ensi n'agenda afuna training mwalanga oli yagizira kino kyogera nabala waliwo akawavu nja kabalaga nga baga kiki kino kye tuliko bannange kiki kino kye tuliko kati ekyo mukitegedde bulungi kati agambye mu statement eno agenda kudiringa ne kye bayita urban criminals. Kati njagala soko ofune ebigambo bino biri waliwo kye bayita urban criminals ne urban terrorism oba terrorists. Ono bwe yayogedde urban criminals kiki ekikugira mu bwongo? Do we have urban criminals in Uganda? The answer is no. Why? Because the urban area of Uganda, but mostly in Buganda, is occupied by heavy deployment of security operatives. Echo yamazo chogera yabadde mu kimutategedde a reflecting ne message ey'obukukwata abaana bonna aba national platform be yabadde alifaalingako nga kati fayiro bazitwala Masaka babataddeko emisango gye aggravated robbery ye yabadde message urban criminality nti they shall deal with it as when nga bwe kyali kibaddewo ddi kyagenda okuzzaako agenda kuzzaako kye tuyita urban terrorism. Urban terrorism mujjukire nti baali bakyali mu Fronasa bakozesanga urban terrorism okutega bomu mu bibuga okukyankalanya Idi Amin ne gavumenti ezaaliko. Ekyo mujja kiwulirako ng'akyogeddeko mu state mu Museveni Kenyi ng'akyogeddeko urban terrorism nti okutega bomu okwokya ebizimba okola ki nga bo bennyini be bakikontroling bakikola. Kati yasoose kino ekya urban criminals kati ng'akikola kubanga already bataddewo dda emisango nga fayiro ziri open bweziti nga buli muntu nago bekengera mukwata bajja muteeka nko fayiro eyo buli muntu nago bekengera bagenda muteeka nko fayiro kyovula nti fayiro eri open mbushaludi Lwaki mbiwogera nga mukategedde mukankabadde mukawule bulungi nnyo. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region. Omanyi nti yabadde agenda kwogera ekigambo Masaka naskipinga ekigambo kyabadde Masaka naskipinga nkakudiremu akategere bulungi nnyo yabadde akwenda kwogera ekigambo Masaka neyekanga nalyo kateekamu Kampala mukono wa Kisontebe. Urban criminal oba criminality ebesinga mu Kampala wa Kiso mukono era omuli forces ezirwanyisa kitaawe. Nkakudiremu akawulire olulimi yadde agenda kukikuba nti Masaka n'alubuuka. Wulira. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in